Okay, ladies and gentlemen, abatulaba mwena, this time I have Council Semakade now. After interview yaina ne ba lawyer ne program yali ku NTV yali on the spot, I think yes. So Council yalago obusungu bungi. The following day buli omu yali agabana Council abadde ki Council ngata use. So like the social media has been trending. Naye soko tuwulire briefly abantu omuntu wa wansi now on behalf of omuntu wa wansi atamanyi ennimi zammwe z'abalooya like enkeera bwe wazuukuka n'olaba clip y'etambula Council everywhere WhatsApp like gwe wawulira otya? Well, nafuna essanyu lingi okulaba nti abantu bafunayo message gye basiima mu interview yali empanvu era ndowooza abantu bangi bankubira amasimu nga baga nti weebale nnyo kyotukoledde. Mbutuufu nali simanyi nti nkoze omulimu. Council baali bakwebaza obukambwe bwe walaga amanyi ge walaga kiki ekyali kibakubisa amasimu? Buli omu yafuna kyasiima naye mu bimpimpi waliwo abagamba nti weebale okukomya ejoogo. Good. Yes, weebale okwogera amazima, weebale okwogeza passion, weebale okubeera authentic as in omuntu omwerufu, ayogedde kimuli ku mutima, otwogedde abantu bagamba otwogedde nawulidde nga nze ali mu studio. So wow, nange nenziramu amaanyi naye nga nali ntiddemu, nali manyi nti Kampala njiddawa. Ngenda okulaba nga obuganzi bungi bweyongedde. Manyi Council tuba twegeraageranya olaba ennyama eyagala kufaanana n'akatono nagamba kitegeeza naffe abavubuka we can speak. But again something that is a little bit controversial wegamba tuba tudde okulaba balooya ng'akoze enviiri ezifaanana bwe zityo. What does it mean? Tumanyi balooya abantu babitiibwa ino okubeera mu mataayi nga enviiri ziringa ez'abajjajja biki like this time waliwo trend empya gye watulaze naddala ngaffe abavubuka like what does it mean to you? Kuno kwonnunula bwe kufaanana Uganda empya bwe bwefaanana manji taata Uganda empya bwe bwegenda okufaanana kugamba tulina kulinda birooto byaffe kukaddiwa, tulina kutandikirawo okwennunula mu ngeri y'emu oba endala. So ebintu ng'amateeka ze simbo z'obuwambe mu mateeka mwe bawambira ebyobugagga byaffe, ebirooto byaffe mu mateeka, mwe bawambira ettaka lyaffe mu mateeka, mwe basanyizaawo bizinesi z'abantu mu mateeka, mwe basanyizaawo keweekoleddewo, mwe batusibira mu mateeka mwe bayise okutulugunya kwonna. So nze nga lawyer bwe sitateekawo defiance, rebellion oba redemption okwenunula mu mateeka mbanga yeekomanye, mbanga yeegasse ku abo abagakozesa okukola ebikolobero ebyo byonna byenjogeddeko. So eno sigino nnungi okulaga abantu nti bw'oba olina ssente, bw'oba osobodde, bazadde basobodde okukuwa omukisa osoma amateeka, toweegattako ebyo by'osanzeeyo mu mateeka, sigala ng'oli muntu wa wansi ategeera nti olina okubeera ekisinziiro kyabo abakuweerera n'abo b'olina okugasa, si kwefuula ba actuary, kwefuula omuzungu mu Africa wannaawe otulugonye munno mufirika munno. Good. So of course tulina abavubuka bangi bo inspiring Council abagamba nti kyenalabye nange ngenda kusoma amateeka bangi nnyo. A message gy'obaweereza? Babe bakakkamu, tugenda kubagulirawo law school ne scholarships ezinabayambako. Law schools esinga tezijja bakkiriza kufuna lifestyle ng'eno kubanga mentalite yaabwe yafadda. Waziri kusaidia eri. Yes, naye mu bbanga siri awala nnyo nja kubanjulira school of law eyammwe. Kansubire Council omu okuba n'abeera kubana mukisa abasooka kuba. Amina, yes, nja kubanjulira, tujja kugiranga bulungi tugambe nti eguddewo mujje muyagalire mu nsi yammwe, muyagalire mu mateeka, yambala nga bw'oyagala, yogera nga bw'oyogera, nga bw'oyagala, as long as otambuza mazima, otuukiriza buweereza.
So Council finally mani tubachiringa mukulu. I think I will get time and get you to leko amutulimie. Na ye waliwo mikwano jaffe babayita ba the alternatives digital. Mikwano jaffe nnyo bakwagala nnyo. Mbadde nsaba ofuna omukisa batumireko. The alternatives bannange mbatumira mbebaza bwe mutuuse nzijukira gye mwava gye twava so buli lwe ndaba program zaabwe nfuna essanyu kubanga nzijukira gye baava naliwo mu ntandikwa nga tukyatambuza bigere tukyalya mukene ebyobubizi batesaagala kikoonako naye yes. I remember wayimirira nabo. So abo bantu bange nnyo era bampita nnyo nga nedda platform zoke mu jiwa abalala. Good. Zoke mu jiwa abalala kubanga ffe. Lwaki olina omutima gwagala? Kuba wanu bateka to jefuze. Oyagaliza nnyo abalala. Era nabagala nedda platform eyo nze nali muzimbi. Ogwange gwaggwa. Kuteekawo bloka kuba party kati yansi twajiwayo era nsanyuka nnyo bampita olusi nebagana nende abalala tebaliyo munoonya abantu eyo platform bagiyita alternative kati ffe nze semakadde kati ffe abaliko waliwo nekyo naffe ffe abaliko njagala nnyo okuwulira alternative tusemakadde njiwulire nti ezze kyekimpa essanyu. I think gwe mugaso gwa alternative. Good. Naliwo nga batandika ebirooto byabwe bimanyi bulungi era bwe banasobyasobya mu bwati nzajja okujja n'obuswanyi mbajjukize mukose buli lunaku mugamba nti yongera omutindo amanyi actually yatandikira ku salt. Yes, of course. Tandikira ku salt n'atukwatirako nnyo n'atukwatirako nnyo n'atuzimba. Tulina ebbanja ddene naye Council ina trend gy'oleese like we are free now. Yes. At least police bwekukwata ng'ojjayo kakiripu kasema kali nobalaga papa nomulaba Council waffe kati twogereko. So I think osibuleko ku batulaba bonna of course digital genda kufunako copy nabatula ku social media ne ba fans bo basibuleko. Njagala nnyo basibula weekend eno omwezi gubadde gwa byafaayo bingi tugenda kuyingira omulala tufune amaanyi ag'okukola economy yagguddewo business nyingi zaagwa business nyingi zaagwa naye temutya kirungi nnyo okuzimba buto kirungi nnyo okwezimba obuto okutandika temugwa mu maanyi nga tunamaliriza no ababodaboda balina ekibozi kye batambuza lutalo lwa Ukraine ne Russia nga Council wano mu Uganda tufe tukole tusabe ki tulina okukola bamu naye mbasibuuziza ababodaboda embozi bagitambuza lekigula bigenda mu maaso na Uganda ku state yaffe gye tuliko naye tubuulire oba tunaatuuka ku ebyo ebintu kye tulina okukola ngaffe abavubuka kubanga twalabye nga president wa Ukraine agambye nti buli munansi yenna n'abakyala n'abaana bonna bali ku street balwana tukole tutya okuavoidinga embeera efaanana bwetyo. Tulina okusalawo naffe ffenna we tuli oba oli Ukraine oba oli Russia. So tulina okuggulawo olutalo lwaffe wano mu Uganda nga tukozesa messages ezimu ani Ukraine ani Russia tufumitirize ensonga eyo mu birowoozo soke tufumitirize ensonga ezo kubanga oli enjuyi zombi zoogedde naffe tulina okufumitiriza tuyige bingi kubanga Russia sigwe gusoose okuyingira Ukraine. Kiki kyegoba lwaki tepowa is it because eyina lyanyi simanyi so nsonga nyingi nnyo naye tulina okuyigamu nti history matters tulina okumanya ebyafaayo byaffe yes negye tugenda abatulaba ku G256 nsanyuse nnyo mwebale omukisa guno gwe mumpadde okubawuliza have a nice weekend.